yagedde sibitegedde akati nsaasira obudde abamuwulira nze sibitegedde nja kubeera w'amazima kati gwe yogera ebyo babitegeere enkya Dr. Besigye ne Haji Obedi bakomezebwawo mu kkooti nga bw'ogambye nze benkola nga brand manager aba PFF abeewanga ab'ekira mujje tubeerewo nga Dr. Besigye akomezebwawo mu kkooti mu ngeri gye tutategedde kubanga twavuddeyo nga lawyer Elias Lukwago Lord Mayor yasabye omulamuzi nti Dr. Besigye amaze emyezi 6 mu constitution article number 23 ega nti bw'omala emyezi 6 ng'oli ku remand ne giwera nga tonnaba kutwalibwa mu kkooti kuwozesebwa balina kutabuti naye ng'omulamuzi ateekwa taliiwo yaleseewo omulamuzi omuto gwe yaleseewo n'aga nti nze sirina buyinza buwulira ekyo n'amuga nti tukomewo enkya wamanya nti akulira balooya ba Dr. Besigye Martha Karua yadde waali mu ggwanga ono n'aga nti omulamuzi omukulu talina budde ajja kujja eyo nga ennaku z'omwezi 5 oba 12 ogw'omukaaga mu ssaawa ntono nnyo obudde abufunye gavumenti emugambye nti komyawo Besigye tetumanyi kye baagala kola Besigye enkya mu kkooti oba baagala mukanyuga mu kkooti baagala muteeka kuba badde baagala n'emisango gikyusa omulundi ogwokusatu so naku lw'enkya bannaye mwenna mujje ssaawa 2 nga mutuuse mu kkooti tuwulirize omukulembeze waffe kye baagala okumukola ekirambire ekyabadde mu kkooti eggulo abasirikale abateeberezebwa okuba aba CMI oba SFC bakubye abakulembeze baffe babiri omu Katongole weewange ekira Avanaalya babawambye ne babakuba emiggo ne bamala ne babasuula ku babasudde mbuya ku bypass kati awo njagadde okutandikira nga muzukunga banna PFF mwenna okubeerayo ono balooya bakiwanuka Abdallah bo tetubakunga bakama baffe mu kkooti eggwanga nakugamba nga kugamba nti wetulaga twatuukawo abantu be baawuliranga obuwulizi bakutte abavubuka misana tuku kamera weeziri ensi yonna eraba ne babateeka mu ddwoni ne babakuba emiggo n'amala ne babasuula ne bagenda akyanjo yatugamba mugenzi nsaba Allah musaasire nga tuli mu parliament gavumenti bwefuuka mbi se twali tufiiridde omubaka nga muyita Nebanda n'atugamba ekola ebintu bingi etwala abantu mu Ekizayiro esiba abantu n'agamba naye ate bwetuuka ku feezi ey'okutta abantu n'abaayo ebattiramu tolowooza nti gweoba oliwaayo gwe kusonyiwa so kati etteeka ya UPDF awo erijjidde ligenza okujja ng'ago ge magye agakwata abanne nga bakuba emiggo nga tegabawozesezza bwe bakowa ne bakusuula oba ne bakutwala mu basement nga mutabani wa Museveni waatera okukyogera mu Mozika ne lugaba nti oyo namukuba emiggo kati kooti yagenda okuggyawo amagye okuwozesa abantu ng'ebyo ebimu ku byezze ng'eraba negamba nti amagye okuwozesa abantu kimenya constitution ya Uganda kakati bano babya Katonda abasaasire Museveni n'abayita n'abaga nti mugende mukyuse ne bajja ne bakyusa naye ng'abakyusa tebamanyi nabo enkya Museveni agenda kubeefuulira ojja okulya bya Katonda ng'ali mu kooti Masha Alajana nga nkola ku monitor wabangawo omukyala wamuyitanga Nkulukende yabeeranga mu Electoral Commission baabasiba naye baali bawala na monitor nga bali mu Electoral Commission olwabasiba ne banoonyonya ng'obo ategeeze ensi nti babasibira bwereere omusango nti yafuna ssente okuva ewa Gaddafi e Libya nga yeesimbyewo mu kalulu ne Trump yalinako obuzibu nti Russia yamuyambako so ensi ezisinga tezikkiriza nanga nti olw'ekyo ate ng'ebibiina bya Uganda tujja ku ssente y'omusolo ono ye bambi bya Katonda yalowooza ndi za gavumenti naliko ne Museveni nga naye teyawukana mu ndowooza na bya Katonda ku ADM ne mugamba Museveni ssente zino za muwa musolo si za gavumenti naye ye yakwata mangu
akansubye nti nibya Katonda akikutte kyagamba nti accounting officer minister of finance Museveni yakikwata era yakyerabira twagenda okumalako program ng'agamba taxpayers sente za mwiwa musolo si za gavumenti eringanga banka n'ezizo ze wataddeyo ekuyisa mu mateeko zijjayo nga zifuuse ng'ezaayo naye nga si zaayo kati ne gavumenti bweri sente si za gavumenti bya Katonda sente za mwiwa musolo abaka ba parliament kwe baasala nibaga nti sente ezo ebibiina tubiganya okujja sente mu hostile state tubiganya okujja sente ezisusa ebweru tubiwengayo sente ezinaabiyamba okutambuza kubanga ekimu ku ebyo ebibiina enkya kigenda keera nga kyekitambuza Uganda kakati wekiteeteekateeka eggwanga ligenda kufuna obuzibu ofune omuntu akulembera ekibiina nga linga bya Katonda kakati eggwanga livuruge nga ate muteekwa kuddamu ku zero kakati Museveni nga woolaba nti n'omusaala Ssemujju gwafuna gubaluma naye abeebiina bano bafuna sente naddala awo bakiwanuka Abdala ate ne batuvuganya kati musooke muzibajjeeko nga tebafuna yadde 10 tulabe gye banaazijja ezikuba ebipande tulabe so banyweze amagye banyweze ne sente nakikugamba Meddayo wali emabega Museveni ng'asimbula entebe agenda ebweru azze okusiibulwa Kaazini Bunaanuki azze okusiibulwa Tabani Kyabehande ne Kashaka bonna basirikale naga nti revolution manyi Museveni ayogerera mu ngeri yeefula nti si ayagala ne waba yeesimba waga nti abantu bamugambye yeesimbewo naga nti revolution okusigala ng'egenda amaaso tukole ebintu bisatu ekisooka tufune sente ekyokubiri tuddire ensi Tanzania South Africa nga mikwano gyaffe n'ekyokusatu abaana baffe ewaffe gye tuva bamaze senior 6 tubayingiza amagye kakati awo tuyoke tufuge eggwanga Uganda bakatukula emyaka 40 era bwe nsanga bannaffe abamu abafuula bino ebintu ng'ebyokuzannya nzireko obudde ne buntabula olumu nonga oba tubiwummule tubiveeko ngolaba ensonga ziri serious naye nga bo babifudde byakuzannya ebyakatemba omusajja yagamba nti tunoonye ebintu bisatu tujja kufuga abantu bano mpaka kufa tunoonye sente nga ffe tuzifuga tuddire abaana baffe amaze senior 6 tubayingize mu magye tuddire ensi gwolaba mutaano wa Museveni yeetalambwa ali South Africa atwalidde Ramaphosa kiwandiiko mutaano wa Museveni ali wa Kagame ali ludde agolooza nti teriyo minisita wa foreign affairs asobola kubyetika nti era omutabani yalina obbitwala ekyokubiri ne twalibadde nga tulina amagye nga bwe gabeera gakulirwa ba muntu n'abalala nago amagye galina kukola ku mpisa z'amagye era ono ebitabo yabikutte ne tiyategedde byakatonda yabisomye kozesa kiwe yabikutte n'ekyebigaa teyakitegedde ebintu nagawo byawula fe abasiraamu tubyawula kyovula Katonda atugamba nti waman utiya alhakma fakad utiya khairan kathiira Katonda omuntu gwawadde okumanya abamuwadde obulungi bungi Katonda yabyawula okusoma fe tusaba ebintu bibiri okumanya n'okutegeera tusaba Allahumma zidna ilman warzuqna fahma Katonda mpa okutegeera mpa okusoma ebintu ate n'okubitegeera ebyo byawukana omuntu omusanga profesa naye nga tategeera ninga profesa nga yasoma ebitabo buli kibamubuuza mu bitabo mu kiraasi n'akiddamu naye nga tategeera gwe teweewuunya lwe baali bagenda okunominatinga Besigye ng'ali mu komera Profesa Kiddu Makubuya yawandiika Electoral Commission ng'aga nti omusibe tebamunominatinga Adolf Mwesigye yali deputy we n'aga nti omusibe abeera innocent mpaka nga bagenda omusango gumusinze mu nominating kati okusoma n'okutegeera byawukana kakati kyemaliriza nakyo bibuuzo bibabuuzizza bibiri we tuli wano wazibu kitegeeza naye twali bakutuukawo twali bakutuukawo tetutuuseewo by accident twali bakutuukawo Museveni watutuusiza buli mukulembeze omubi abantu abatuusaawo naye bw'atuuka n'atubira ate naye abatakyamanyi dda mabega n'amaaso nga mulinda bya Sudaani bya Libya bya South Sudaani kati awo we tuli abantu buli omu gy'ali tolowooza nti Bassemujju bagenda okusiba emboko zinyooke kwabo nawe ojakera ku makya zinali eruzira nga bansibye mu okutuwaaka n'ensanga be naye nawe mu B2 Maxon ne bwe baali babanja omuntu nga akozesa Wembule ng'akubanja ssente tewamusasudde Medi oba teyakusasudde n'ofuna abaana ba Wembule ne bagaba bamusanze n'emmundu nga babakubye obukongovule buno buli kungulu awo benasulanga nabeera nga betusonda ssente ez'okulya emmere nga si babyabufuzi nze bantu aliyo politics kati ali ebweru bwe bateekawo kooti z'amagye tekitegeeza nti Muhoozi Kayiniro gaba naawe yajja okujja akusibe nga bwasiba Besigye
naye ku kyalo ewammwe olinayo bw'ogenda okukayana nga wala abasirikale be babba ettaka bakukwate nti olina emmundu ojja kusibira mu unity disciplinary committee. Kati ekyo bano kye bataalabye obwongo bwawe bwonna Museveni yabadrivinze balaba Besigye nabo opposition. Abantu baabwe bakiikirira bagenda kusibira mu kooti z'amagye nga wala ab'amagye balumbye poliisi ne bakuba abapoliisi emiggo nenga abapoliisi bamba saasi nabo batukuba nene ukaba bakubemu bayige. Kasita embeera etabuka eba tekyasosola. Oba oli w'NRM, oba oli mupoliisi, oba oli wa FDC, oba oli wa mwena embeera batuukako kyekimu. Kati awo we twatuuse twatubidde Katonda gw'anaasaasira n'asitulamu ebigere n'ava mu kisooto kino tweyongere kwesabira eddembe ly'obuntu. Eddembe ly'obuntu human rights yasitudde abazungu. Abazungu bakakasizza ekintu abamu kye tutogera wano buli mulundi nti eggwanga lino likulemberwa maka ga Museveni. Era kyovola tebagenze wa sipiika, tebagenze wa vice president oba wa Nabbanja. Bagenze eri abo abawamba Uganda, bagenze wasale naye tugambire ku mutabani wamwe ebintu nga bifa. Kati bya Katonda ye alaba mu Uganda nabamu abakulembeze abalala. Awe eggwanga medi we lituuse eddembe ly'obuntu Katonda kulino nawasale n'okuŋŋaana ne mukwata group ne mugenda sebo bandi bubi abazungu bawabi ko Mwozi yabaga nti mwe mufudde. Kati bamugamba nti wayi mutuyambeko naffe omutabani atuli bubi. Kati awo tuuse awo ebya kooti byerabire tugenda kufugwa ngaawo gwe banawanga pamiti y'okuwangaala wevudde wasale era ye tujja okujuliranga ye wasale kati ye court of appeal oba ye Supreme Court bwekusinga ne wa Muhoozi Makindye ng'onoonya baaluganda ng'ojjukira maama wa Segirinya. Maama wa Segirinya alaajana n'agamba nti bannange President Museveni maama Kataaha maama Nalweyiso omwana wange ne nkugamba wano nga mulanga ebiri ewala nga bano bonna bano talina n'omu gwajuliza nti nyamba naye ng'obuyinza amanyi bwe buti. Kati awo we tuli